twongera okwaniriza wano maka ga mwami Kingi Bosa tuzze ku mukolo gwa misa era misa ewedde n'emisa ebeerako ebigenderako ebeerako okwogera kutonotono era tekugenda kubeera kungi then waliwo n'okugabula kutonotono ate ndowooza bwe bamisa ndowooza ebiwoomerera n'ebikaawa byonna bibeerako misa bwezityo bizira okubeera. Amanya Charles James Ssenkuge nga kabula katambere pulezidenti wammwe nalongoba nadangambye kunzinja kukyogera. Twongera okubaaniriza wano ow'ekitiibwa okuva e Bungereza tusanyusa okulaba tujja kuwa opportunity oyogereko gye tuli ate ow'eggombolola ya Ssaabasajja ye Kasanje ye tajja kwogera kubanga wano tuli Siisa tetuli Kasanje. Mbalyala omukyala ensanyuse ambeewo kamere ntunuddemu nnyo nsanyuse okubeera wano leero musooke mukube engalo ez'omwangu kaza mirundi esatu mbagambe empube zaaki ogwo mulundi gumu ogwokubiri ogwokusatu ekisooka tuzikubidde Mukama kubanga atuwadde obudde bulungi yatutonda atuwadde obulamu era Mukama mumwongere obugalo basema n'enyumanya ekizooka tuzikubidde bakadde baffe mu Katonda batwanjulidde abalala balemanyi nti banatuwa kadde ne batubanjulira abatabadde ba main celebrant naye nabo tubongere obugalo basema n'enyumanya ezokusatu musooke muzongeremu nnyo mbabulire tukubye zaaki mwamutibwanga yagenda gamba embuzi zange asi zange engalo ezo tuzikubidde musawo Betty ne Jean balabise bulungi nnyo olunaku olwaleero olwo twajja wano bayalira sitiya nga kitiisa nnyo nengamba abantu bano Katonda tukwegayidde tetubafiirwa nga bali so down naye kati balabika bagenze bakivaamu mpolampola. Mukama tumwongere obugalo they are looking for plus this evening. Era kati muyite musawo Betty ajje si speech yo otwaniriza bwaniriza wano mwongere obugalo they are looking beautiful. Look at them. Neyanziza nnyo MC njagala okwaniriza buli kinoomu mu kifo kino. Nja kusooka okwebaza bakitaffe mu Katonda olw'ekitambiro kya misa ekibadde kirungi ennyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagala n'okwebaliza ddala abakulu mu Katonda, mwebale kubaawo tumanyi muli bize naye muzze tusabire mutabani waffe muganda waffe kojja omulungi waffe. Mbeebaza mwenna abeerekereza ne mujja okubeera wano tusabire Gideon era tumujjukire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbaaniriza tugenda kulya tunywe tusanyuke tumujjukire. Nasinnaba kuva kazindaalo njagala kwebaza Mukama Katonda nti agenda anziza engulu mpola mpola. Olugendo lubadde luwanvu naye nga simanyi oba Christian lowoozeza ku kigambo kino ayogedde ebigambo bisatu olwaleero: okukkiriza, okusuubira n'okwagala. Nga tusaba Katonda bannange kubadde kukkiriza nensobola okubeera wano olwaleero, kubadde kukkiriza. Ate n'okusuubira nti Gideon wadde yanvaako mu maaso naye nja musisinkana nate. Era n'okwagala ndi wano olwaleero lwakwagala mutabani wange. Nja mujjukira kyemanya abalamu yinza okukoowa ne mugamba ye omukazi ng'ayitiridde naye temukimanyi. Nja mujjukira buli mwaka, nja mujjukira bannange, mujja kunsonyiwa bwe mpulira
nti mba nsobola omusembeza okumpi nange n'eri abalala bonna, naye n'amanya nti waali ekifo sisobola kijjuza, sisobola, naye mwagala nnyo era mujjukira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ongera obugalo bassebo ne bannyabo. Tubasaba okulya amangu kasita abateesiteesi bamaliriza okutegeka wali naye siebalabaawo n'akamu. Nsaba main celebrant atwanjulire abaweereza baabadde nabo nabo tubamanye. Neyanziza tutambidde ekitambiro kino nsooke ne Father Matovu Yohana Batista abeera Kamuli Parish era mu Kirekaawo, si Kamuli Oweeri ne Kamuli Owaawa n'ekireka e Kampala. Ate ne bwana mukulu waffe atukyazizza mu kifo kino Father Kasibante Remegius. Ne musomesa naawe tukwanjule. Musomesa Kalega Joseph ow'ekisomesa kino ekyawano. Kati awo nteredde tugende ku birala. Tugenda kufuna speech mu 3 nga batulinda abateesiteesi abafumbye emmere okugitutegekera. Tusanze okulaba abeera mami wange Ruth Kalibala Branica Sensuwa. Tusanze okulaba abantu babubireko embuuza ku team No Time namwe tusanze okulaba webale ku director ababakulemberamu okuba Kinakata ne team No Time mutuwubireko, no question about that. Ne bakabiro de marketers tubalengedde ate era kyenkana bebamu mu ngeri enjawulo. Lady Aisha tusanze okulaba omukulu Semanda okuva waffe Sanda musituko abantu wawubireko abeera kojja mu lujja luno eri waffe Nakawuka abeera taata ne neighbor bantu wawubireko katono mpola mpola bakutege bakwire mu ngazi basobola nyabo. Twala tuta Pastor Florence aje ayogereko gye tuli. Musumba Florence Nabulere aje ayogereko gye tuli. Bakakasa nti ab'emmere olungamba nti bali ready, speech bwe zikoma ate tudde ku kiddako ebirala tunabifuna nga tumaze okulya. Neyanziza nnyo Mukama Katonda olw'ekiseera kino kyatuwadde nga tuli balamu okumugulumiza, okumutendereza n'omuwa ekitiibwa kubanga yekka y'asaana ekitiibwa. Njagala nnyo okwebaza bataata okutulya ow'emyoyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tetusobola kusigala kyekimu nga mutuwadde ekigambo ekirungi naddala ekyokukkiriza. Mwongere ku bugalo basebo ne banyabo. N'olwekyo njagala nnyo okusiima Katonda. Ffe nga famire tulabye Katonda nga mwesigwa asobodde okutuwa ekiseera kino nga tukyayimiridde bannange. Naye okuyimirira kuno kubadde eri mmwe ab'emikwano. Njagala nnyo okwebaza Katonda ab'emikwano bannange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mutuzzaamu amaanyi, mutugamba ebigambo ebirungi, mutugumya. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege bwe tuyimiridde wano mu maka g'omwami ow'ekitiibwa Bosa wamu n'omukyala we. Twebaza Katonda ku lwabwe era Katonda asobodde okubayimiriza okutuuka olunaku olwaleero. Twebaza Katonda olwa omwami William Katonto, naye Katonda amunyiga, Katonda amubudaabuda, Katonda amutaasa mu mbeera zonna era tukkiriza Katonda nti waali naye. So nga bwe tuli wano ffenna olunaku olwaleero
ekigambo ekyokukkiriza kye batuwadde n'ekyokusuubira abooluganda tuleme okuggwamu essuubi. Essuubi twesigale nga tulirina ti omulokozi waffe tulimulaba era tulimusisinkana, era nga kigambo kye bwe kiri nti tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. N'olwekyo twebaza Katonda nti tuguma tweyongerayo. Tulaba nnyo omusajja ono Jjobu, abooluganda mwenna abali wano, mu Jjobu Bayibuli emwogerako mu Bayibuli nti essuula esooka n'olunyiriri olusooka ti omusajja ono Jjobu yali weewuuzi, yali taliiko kyakunenyezebwa kyonna, mbwera yali akyawa ekibi ate ng'atya Katonda. Naye era olunaku olubi lwamujjira mu ngeri endala eya Katonda. Katonda yali ageza era yali ayagala okulaba okwagala okuli mu ye gy'ali. So twebaza Katonda nti abaana baffe bategedde okwagala Katonda kw'abaagadde, kubanga bandibadde baweddewo naye tebaweddeewo. Era nga bwe tuyimirira nga Katonda yabuuzaako olumu Sitaani n'amugamba ovaawa? Nva kutambula eyo, kyondabidde ku muddu wange Jjobu, oyo omusajja amanya njagala era taliiko kyakunenyezebwa, mulungi nnyo. Bannange, Katonda okwenyumirizaamu kiba kyanjawulo nnyo, naye ate era trials zajja, okugeza kwajja alabe okwagala kwamwagala. Nzikiriza bino byonna bibaddewo. Okwagala Katonda kwatwagadde, yatwagala n'alwayo omwana w'omu yekka Yesu, nti oyo yenna amukkiriza aleme okubula wabula afune obulamu obutaggwaawo. Twebaza nnyo Katonda. Wadde Jjobu yayimirira ku ssaawa esembayo omusuula eyeeyanamu 2 n'agamba najja bwereere, nali sirina kye nnina, erinnya lya Mukama lyebazibwe. So ku lwa Gideoni yatuweebwa, twebaza bwebaza, era ye eyamutuwa ate era yamweddiza mu bulungi bwe, mu kisa, mu kusaasira. Twebaza Katonda kubanga ye Katonda, asigala ye Katonda. Mwenna manyi muyina bye muyitamu, manyi muyina, manyi nga Katonda muyise mu bingi, naye mugume nga naffe Katonda bw'atugumizza, era nammwe mugume. Katonda tagenda kutulekerera, tube n'okukkiriza, kubanga okukkiriza kwe kukkiriza ebyo by'otolaba n'amaaso, tosobola kubiraba, naye katumutunuulire waali era ali wamu naffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abafamire, abakoze bye mukoze. Kama abawa omukisa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mpitibwa Florence Nabudere. Mbadde nteesa n'emmere ogisabire ddala kubanga tetutaako mwogezi yenna. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kitaffe tukweyanziza olw'ekiseera kino, era tukweyanziza ebyokulya bye tugenda okulya bitukuze n'omusaayi gw'Omwana wa Yesu, era Katonda wange bituwa amaanyi tukole bulungi nga ggwe bw'oyagala. Ebyokulya n'ebyommereke gubeere omubiri gwo abatasembedde, era n'omusaayi n'ekyokunywa gubeere omusaayi gwo. Tweyanziza, tweyanze. Amiina. Tumuwe obugalo nga bwakkirira mpolampola. Tumweyanziza, tumweyanzege. Tugamba tugenda kaakati okutandika ebyokulya. Abakadde baffe mu Katonda bajja kuba nga bayingira mu nnyumba eri munda, ate abalala tugenda kuba nga tubasitula mpolampola, naye tetuli bangi. Ate service tables ziri 2, waliwo wano, waliwo na wano. Therefore abategesi bajja tugamba tube tusituka, but seriously wandibadde osituka nti on leisure weyagalire okusituka. Naye baba owekitiibwa ye Robert Mukiibi tujja musitula mangu, ne maama bangambye naye waali owekitiibwa, era tusanze kukola owekitiibwa
si buli muntu ndi nyumba mulimu ow'ekitiibwa oba omukungu ebyo biva Mengo kati ye weerandani naye olira mumukubire mu ngalo basebo ne banyabo asukeko katola abantu bamulengere atakonere ku madamu naye bamulabe engalo z'owekitiibwa ladies and gentlemen ne madamu nebo webali wano Kyala nnyinimu Mrs. Bosa bakalaba baffe Katonda ankubadde tebaliiwo abooluganda bannange mwenna abaana be tuzaala baaba mukulu waffe mwenna ne bye tuwa omwana waffe abako emikwano gya famire eno banne tusanyusa okubalaba si byakusanyuka naye tusanyusa okubalaba tulina okukikola naye nga sinayogera byonna njala kwebaza abasaseredooti abatuwadde oba abatuliisiza atuwadde ekigambo kya Katonda nkubadde nze nafunye ebintawaanya naye Mukama twebale nnyo beebalire ddala olunaku olwa Satade luba luzibu luno ate kati emikolo mingi abasaseredooti bagenda mu kusiiga abalwadde bagenda mu mbaga okugatta abagole kye ŋŋamba ne bagenda omukwabya ennyimbe nyola abakkiriza ate Katonda n'atuwa abasaseredooti basatu kyandooza twandikikubiddeko mu ngalo ne tukyebaliza bannange waliwo abasomye nga basomesa bye babawadde ekigambo kya Katonda neffe basaseredooti kwaya etuwadde ennyimba nga zituzza eri Omukama kuba tezibadde za kuwaawaala nezibadde ennyimba eziryawo ezituzza kwaya tutyebaziza ate nga y'abantu bangi kubanga abantu abana abo badde bangi ddala tubeebaliza ddala ne baba ekwaya bulijjo kitubeera nayo wano tweyanziza tweyanzeege bane mwebale kujja Beti mwebale kuba mikwano gya Beti kubanga buli azze mubadde mulina emikolo mingi naye ne musalawo ne mukkiriza ne mujja mubeere ne Beti ng'ali mulina essanyu erijjukira omwana we abaaliwo olunaku lwe twali tulonkinga nabagamba nina lisaaki gye nakola naye bo bali buli omwaka ogutuka abaga nti Gideon would be at this age naye nga batunuulira kimuli naye kati ye Beti ekintu ekyo obutakigenda mu kimuli n'asalawo kibeere mu mmisa Beti weebale kola nti jjukirawo omwana wo naye ate n'obanga wekwasa Katonda amaziga nagamba ojja gakaaba era naawe okimanyi ekyembeera nakyo mu nnyumba yange ng'ate kati muganda wo ndowooza awezezza emyaka 13 ng'afudde naye nkaaba netunuulira olwojja olunaku ezo natunuulira akateeteeyi ke nakakweka mu ngoye zange akateeteeyi yakavaangamu naye nakakweka kati mu ngoye zange oli nabeeranga nako ng'olusi nkateeka emitwe mujjukiirengako kati gwe obanga okitadde mu mmisa Mukama mugamba ayongere okukugumya mbadde ndi ne baabaawo ne mbaako kye mugamba ne mugamba munnange bino ebisolo bye tukuuma mu nnyumba bino ebimuli bipaganda bo bwe bagenda ku ssomero nsome essaala tusoma olusi bo ne bakulembera at one time baga nagamba mami how about Doreen what's wrong with Doreen ye yafa kati kyavamu after some days omunaga mami how about baaba Betty what's wrong with era ajjukira nakera nekubira nga Betty are you okay manyoka ambuŋŋambye nga tusoma essaala nagamba mami how about baaba Betty well kati twakuzza mu ssaala zaffe ffe tumanyi kyeŋŋambye baaba mu ssaala zaffe kyetukusabira zino bino ebisolo bye ndi nabyo bye byaŋŋamba baaba Beti era kati baaba Beti tumuteeka mu ssaala zaffe ne tumusabira be bamanyi simanyi Katonda kye yagamba oyo yayagala nti baaba Beti kikole kati nenteekawo essaala zange n'ebigamba byo byenjagala naye omwana enkolo namukubira namugamba nkubira nemugamba yoke muto wa tubadde tusaba nanga abaaba Beti kiki mami am fine nemugamba kati manya nti baganda bo bakola ki bakusabira Beti olaba na bino ebiwuka bimanyi nti baaba Beti gyali okusabira kubanga bebali naye bo bamanyi bomanyi gye baganda bokuva paka lwe baazaalwa up to now you know what is happening with them so they are there they don't forget you
mu mabeere omukyalo omugumu. Mukama ono ali waggulu atali az'amaanyi. Mukama alitukolera ekyafu. Gwe wali omanyi ebimuli ebisatu olibirabako, omanya nti naawe Mukama ayinza okikukolera. Weebale bannange, mwebale kujja. Akunyagadde okukayisaawo naye ndowooza kadde keetaagisa. Mwebale okujja okubeera naffe. Tetuli mu kweraga naye tuli kuba nti tujjukira omwana. Naye ng'ate bwe mujja mulina engeri gye mugumya omwana wange. Mulina engeri gye mugumya omwana wange. Ate bwe tuwulira ekigambo kya Mukama ano nga bakyogera, kirina engeri gye kitugumyamu. Mwongere ne gye muli eyo mumusabire. Muwulidde ffe tumusabira buli kumakya nga tugenda ku ssomero. Kati nammwe tumuteeke mu ssaala, sigale nga mukyala mugumu ate nga mukyala yeesiga Katonda atali mu bukimu. Mwebale kujja, mwebalire ddala. Thank you so much. Mwongere obugalo bassebo ne bannyabo. Speech edako ya Jean and Betty. Betha, okay, Jean and Betha. Jean and Betha. Betha. Yes, what Betha yansooka. Betha yitawo wano. Kyali mu kuweereza. Twongera okwaniriza wano. Mwebale kujja. Nekyali ntandikwa agambe tejja kubanga mujjukira buli mwaka. Waliwo bwe twali tujjukira paka famire yatugamba nti mwabajja kati nammwe ne mulekerawo kubanga bannammwe tebakyajja. Twali tugendebwa Erikama Wamala buli mwaka. Omukyala atufumbira emmere nnyingi, twagenda tukwengera mpola mpola. Baba twasigala Kibuuka ne Ssenkubuge ne Matovu. Sigala gamba mulembe emmere yonna efisse wano. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Amiina. Tulidde akamere ne tuddamu ku maanyi, si kyekyo. Naye twagala okwebaza Katonda olw'olunaku luno. Mukama mulungi bannange. Ekiseera kyonna Mulungi era ze embeera ze weewaawo. bannange Mukama ye mulungi. Kubanga tetulowoozangako nti ate tuyinza okuyimirira ate tuliko akaseko nga tuliko akamwenyumwenyu. Mu nnaku ennyingi etagenda tuva ku mutima, okwagala kwammwe mwenna kutuleeta akaseko ku matama. Twebaza Katonda olw'omukwano gwammwe. Twebaza Katonda olw'okwagala okungi lwe yateeka mu Betty. Kubanga omutima gwe singa tegujjudde kwagala, singa talinga bw'ali essaawa eno. Naye okwagala okungi kwe yateeka mu mutima gwe, it overflows. Tugamba ne bw'aba akaaba era akuwa kasimayo. Ne munda eri ne bw'aba akulukuta amaziga buli lw'ojja waali akuwa kasimayo. Twebaza Mukama olw'obulamu bwo Betty. Twebaza Mukama olw'okwagala kwe yakuteekamu. Twebaza Mukama olw'okukkiriza n'essuubi ly'olina mu ggwe likwongerayo another step. Mukama yeebale olwammwe mwenna. Mukama yeebale olwa famire yaffe nga buli kimu tukikwatidde wamu mu kwagalana, mu kubeera supported. Twebaza Katonda ku lwa buli kinoomu. Na buli kinoomu alina kyakoze omukolo guno okugenda mu maaso, twagala okumwebaza. Twagala okwebaza Mwami Bosa and family yonna gy'ali. Support gy'atuwadde etutwala mu maaso. Y'ensonga lwaki tuli wano ate nga twegazaanya.
Njagala okwebaza Katonda olw'abaami baffe bonna gye muli nga seerabidde omwami omulungi Kayongo. Ali mu nsonda. Sapooti gy'ompaane gy'owa famire yange tetuyinza kugiwuusa maaso. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. Mwebale nnyo okujja, mwebale ddala. Feel at home. Okubeera wuzenga nkukuumyeko. Mulaba. Halo, bamalaka kuuna kati. Yakomawo ebyo bakonakonangako ebyo ati. Bade Mukama yeebazibwe. Bannange. Mumpalana. Nga kavaako. Anti ndasana nnyo babagamba nsirike. Bade Mukama yeebazibwe. Kajja kwogera bwe kasirika. Bwenti. Eno logic ki. Bane tubeebaza mwenna. Tubaza Mukama Katonda olw'otuwa Gideon. Tumwebaza. Tulina memories nnyingi ku Gideon ezisanyusa nezikugumya. Twebaza Mukama otuwa Betty ate n'amugumya. Tekibadde kyangu era si kyangu paka kati. Obrekinga n'osaba neweebaza Mukama neweebuuza ebibuuzo ebyo ebitanyirivu byakuddamu paka obadde why what happened. Naye Mukama tumwebaza nti Gidi yamutuwa. Tumwebaza tulina memories zetwekwatako. Mwebale kujja kubaawo abalala bayita ne bagaana. Bwe mujjawe muti mutuwa support tusigala ne memory ate eyo ate ku lunaku lulwo Gideon kyali bwekiti ne bwekiti ate nakyo ne tukuzaamu amaanyi. Tusigala ne bituludde okulaba. Nze nina omuntu asinga okuŋŋumya ali awo bamutama Madeizi. Naye yafiirwa mutabani we mu ngeri Gidi gye yafa. Kati buli omulowooza ndaba nga waali ne ngamba yes naffe tujja kusobola. Madeizi we bali kujja. Mukyala y'oyo kamba nyumiza katono if you don't mind mbabuulyeko ku Ronald. He was such a good handsome boy. Nga bw'olaba Gideon bw'afaanana bw'oba oli wala oyinza okulowooza nti ye Ronald. Omukyala oyo mukakojja wange. Naye Ronald bw'akya ku makya maama we yaliwo. Ronald n'afuna essimu. Tanaweza myaka 2. Yali mu 10 ng'akunuukiriza 2. Bwe bamukubira essimu Ronald n'agamba maama we nti kanzige. Yali mami's boy ayamba ku maama emirimu awaka abalina enkoko ze balunda awaka yaziteekayo emmere yaziyonja. Ronald n'agenda bwali bwakumakya. Ronald teyadda. Naye Ronald yali asula mu quarter sister we eri maama we awo. Bano basula mu nnyumba nnene. Balowooza Ronald yakomyewo ndowooza ne yeebaka. Enkeera sister agenda okukola abuuza maama we Ronald yasuze eno. Tinedda teyasuzeewo ekitabangawo. Ne banoonya Ronald ne bamulindako ne bakola batya essimu ye nga teriiko. Maama we n'atandika okunoonya n'agenda ku poliisi n'agenda mu ddwaliro n'agenda luddawa. N'atandika okutya. Naye taata we ng'agamba ayaleka alina mikwano gye yatambudde nagyo oba ne babakololagaga. Naye taata we afuna ekirowoozo nti omwana wange tabwamuggwanika. Agenda e Mulago gye yasookera n'abuuza ne bamugamba waliwo gwe baleese wano juuzi afaanana bw'ati jangu olabe nga Ronald ali mu ggwanika.
twegamba Ronald yafa nga tamanyi kimusse naye ng'ali mu ggwanika bamuleese bula bwebyo as a family Ronald yatukuba wala naye ne tuddamu ne tufuna ate ekya Gidi after some few years. Mama Daisy oli kwengumira nnyo naye twebaza Mukama ne Mama Daisy waali namu mukumu kizibu agamba nti guma okujja nga bw'oba tokiyita nga mutomanyi payini eyo bweri tomanyi payini bweri paka maybe wabanga okirowoozezaako kubanga Mama Daisy nali nnuma Ronald nnyo nampulira bulumi naye nga simanyi nti waliyo ate obulala obusingawo nabwo ne mbuuza twebaza Mukama asobola okubeerawo mu mitima n'atuulamu n'agumya omuntu bali kujja Mukama akulembere nga muddayo mumuwe obugalo obwo njagala okuyita yali balepeti yaddako naye akyali bize njagala okuyita ow'ekitiibwa Robert Mukiibi yajja okumanya kyaki eba Bungereza oba London oba luddawa Ebungereza zemanyi w'ekitiibwa bwekisinga n'Ebungereza agamba tazikulaba ow'ekitiibwa ng'agamba tazikulaba pulezidenti okujjako mmwe ab'emputtu naye egyendambulira bampita pulezidenti n'emputtu erimu mmwe zigirabanga nako yita wano mukulu ssebo ow'ekitiibwa ojja obuuze ku bantu bano ate ole kutiddiga lugendo luwanvu lutyo okujja okubeera naffe olunaku olwaleero. Ssebo kalaba w'emikolo bane mukubire mu ngalo katandatandika nakwogera ono alabika ndowooza bamupangisizza ssebo kalabalaba w'emikolo omukolo guno ogwaleero bakitaffe mu Katonda abatukulembedde olunaku olwaleero bannaffe abatukyazizza omwami n'omukyala kosa kiyingi ate nammwe bannaffe abazze okutwegattako olunaku olwaleero erinnya eryange nze Mukiibi Robert Lwanga nga ntuula ku mutala Hertfordshire mu Cheshunt jakuba North London eyo nga Ssaabasajja yannengera obutene bwange n'ampa okumuweererezaako okumukulembererako abantu be abatuula mu North London n'ebitundu ebirira waawo engalo bwemba ndi si yannyinimu wano ntuula ku mutala Bunga Olweggaba era ne munnange ono bwe tutambudde mukyala Rose Mukiibi nga bwe tukumye engalo z'omukyala muzikube nazo okumala emyaka kati 32 meka tetujuwulidde 32 engalo y'emyaka 32 nsanyusa nnyo okubeera wano mu kusaba kuno nga twebaza Mukama olw'obulamu bwa Gideon munnaffe ono yatutambulako ekyo emyaka era nga 2 bwagyogedde twali ffenna e London ekigambo ekya tukuba ennyo ewala naye twebaza Mukama nti famire
egezezaako okuba nga enywerera Mukama era ndowooza ekintu ekyo abantu abatatambula abateekwasa Mukama balina obuzito obwo obeera batambulirako nti bw'obeera n'Omukama ebintu bye nandiise ebisoomoozo bwe bijja amaaso go ogaba nga ogatunuulidde eri Taata ffenna atutonda obuzito buno olumu buba nga bukendeera era nga ndowooza kiri mu Barooma waliwo eyagamba nti ebintu byonna kabibe bizito bitya Omukama abikwata n'abifuula ate ekirungi. Kati nze nnyinza kirowooza nti okubeerawo kwammwe kwongera okugumya abantu ababeera mu buzibu nga buno okumanya nti Omukama atusaasira ate n'atusaasirira nga ayita mu bantu baba atuweerezza okutubudaabuda. Kale bannange kimukoze olwaleero temujjanga okwo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpozzi ate era mu bantu b'enkulembera waliwo obubaka ennaku zino bwetambuza nti tufunye nnyo okusoomoozebwa olwa bannaffe abatambulako nga ebiseera byabwe eby'okutambula tebinnatuuka, naye ng'ekintu ekyo kitera kuba nga kiva kuba nti tutambula n'ebintu tutamanyi, tutambula n'obuzibu bwe tutamanyi nti tubwetisse. Ne njagala okuba wano nga mbakubiriza nti myaka gyange eno gye ndi oba n'otandika okukwasa ku myaka 40, 35, 45 genda waggulu nga tomanyi musawo bw'afaanana. Abakyala ndowooza ate ndowooza okubala bwe basinga obungi, naye message mujja gitwala eri bannaffe temuwangala nabo abaami. Myaka gino kyandibadde nga kirungi bwakiri buli mwaka ogende olabe ku musawo akubemu ka ttooki, kubanga ffe abasajja ate tulowooza emibiri gyaffe engeri gitera okubeera emigumu, tugenda ne tulowooza nti ate ganampitawa, naye nga si bwe kiri nti bannaffe batugenzeeko nnyo nga tebamanyi ki kibatutte. Kale nsaba abaami naffe tugezeeko okubeebereramu ng'enjogera bwegamba ennaku zino, kubanga tugenda mu basawo ne batukubamu ka ttooki okumanya bw'oyimiridde ate ne bakubuulira kikyoyinza okukola okwongera okutereezaamu. Ate era mu kkowe lyerimu abasajja era abaami batera tugamba nti tulina obulwadde obutera okututawaanya. Obulwadde prostate cancer bututwalidde nnyo. Gezeeko okulaba nga abaami beepimisa oba beekebeza. Kazindaalo nno olwaleero kataanye. Nti abaami okuba nga mwekebeza olumbe lwa prostate cancer, mulabe nga buli mwaka wakiri ogende bakuggyeko omusaayi, ka blood test kaba kangu nnyo, naye ng'ate kajja kutangira ebintu ekisinga obunene. Bwe bubaka bwe nnyinza okubawa olwaleero nti tulina okulaba nga twebeereramu obulamu bwaffe nga tubufuula ekyomuwendo okuba nga tubufaako. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nja kusaba ne munnange onankuma ababuuzeeko dakiika emu, ansubire nti tafuddeeyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baffe bane bannyabo, bakama baffe mu ddiini,
era n'ab'omu nnyumba muno abatukyazizza mbalamusizza nnyo era mbeebaza olw'ekikola kino temukola ekyokuŋŋaana buli mwaka ne musabira bannaffe abaatugendako naddala munaffe Gideon. Omwana ono yatukuba wala na buli kati waliwo kyali kye maama we gye yali atandiseewo ne tugula ebintu naye buli wembirabako nga mbizza mu kabada ntya n'okubitunulako naye Mukama yeebala okuba nti nno Betty bambi agenze aguma kubanga naye ekyomwana we kyamukuba wala nnyo ogenda n'olowoozaamu nti nze bwe kiba kyampisa bwe kityo naye ate yakeera enkya n'amuzaala naye Mukama tumwebaza era namwe mwebale mu sapootinga mwenna era ne bafaaza bonna abamuweereza essaala nabo tubeebaza. Sirina bingi byakwogera naye nyongera okusaba Mukama yongere tukuuma n'otugumya mu byonna ebiba bitusomoozezza ate twongere omunywererako. Mpozi nga nyongerako ku ky'omwami wange kyayogedde ekya prostate cancer, naffe abakyala tulina ebyaffe so si baami bokka ffenna tugende nga ndowooza nga twekebezaako mpola mpola tulabe bwe tufaanana ate era n'ekirala nakyogerako ko nga tugenze Birmingham gye twasinkana ne mukyala Betty ne kojja wange mwami Kiyingi abanzaala bandiga kaakati ne njogerako nti nno tugezeeko okwogera n'abaana baffe tuba encouraging okwogera nga badde afunye obuzibu okuzzaako maama ebbali n'ayogera naye ate naffe tubaweemu ku budde tubayite sigamba nti abange mbayita buli kiseera naye tulabengayo olunaku oba olunaku olumu oba bwotyo obeere ng'omubuuzabuuzaako kubanga abamu basirika bambi ate nga balina ebintu ebibali nabo ku mitwe nga ffe era bwe tubeera. Mukama abakuume bannange. Katonda omulungi ow'ekisa otube Mukama otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Awangale Ssaabasajja engalo za Ssaabasajja tezongereko tuyanziza ekyokukimanye ow'ekitiibwa bwayogeranga ng'obudde butali bisala ekitiibwa kya Buganda kiba kirina okuyimbibwa etteeka ne bwe ekiro mubeera muguwangudde tebakiyimba kiro tuyanziza tutuuka ku nkomerero y'omukolo gwaffe nga njagala kuyita nabapeti t-shirt nabapeti t-shirt nezi sindakitegeera yegwaze era bw'onoomaliriza ojja kutusiibula n'otusiibula. Mukama mulungi ekiseera kyonna wewaawo. Amiina. Bannange mwandabye dda naye nyongera okwebaza bafaaza baffe abatufuulidde mikwano gyaffe family ntuusa okulamusa n'okwebaza okuva ew'omwami wange asiimye nnyo asiimidde ddala mwebale nnyo temujjanga okwo engalo z'omwami mutwongedde okutuwoleera ebbanja kubanga mubaddewo okuva omwana waffe we yatuvaako paka ne leero amasimu essaala ebigambo ebizzaamu amaanyi
mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekindeese tekigenda kulwawo. Omulenzi ono yali wa Arsenal. Arsenal we muli? Yali awagira Arsenal nga temutya banaye temutya mwogere abaseno gye muli. Omulenzi ne wababa nga bakubye oba bakuba talya tanywa naye ate nga tagireka era ayongera okugamba nti ndi wa Arsenal. So olwaleero nga tumujjukira Gideon twaguze jjaze ya Arsenal ne tubaako gwe twalonze naye ayagala nnyo Arsenal tebagikuba talya tanywa tugenda muwa jjaze eriko essaawa eno nga tujjukira Gideon era Gideon yajja kuba musanyufu. Njagala okuyita Ronnie muwe t-shirt eno jjaze ayongere maaso okuwagira Arsenal tagibangako bannange yeeno eriko ya ssente nnyingi naye Gideon musanyufu. Arsenal Mwozi mugigula emitwalo 2.5 eno ya paundi 8 original. Ye era temanyi Gideon gyali musanyufu nnyo. Gideon tuwadde Ronnie t-shirt ajja kwongera okukwata bendera ng'awagira Arsenal naawe osanyuke naye bagikuba Ronnie asigala awagira. Original jase yennyini eya paka y'Osaka kuliko sokisi njulifu yennyini. Original namwe ndowooza next year mujja kufuna naye nga Ronnie tojjakola ebbeeyo ogira okyagirikako akabeeyi kwekali. Paundi 799 paundi 8 engalo za Arsenal. Bannange kati neebaza MC tweyanziza okubeera nga gye tuli. Tweyanziza bannange era tubagaliza nga muddenga Mukama batukuumire n'omwaka ogujja mujje tusabire Gideon. Tetugenda kulekeraawo tujja musabira era tumwegere tusaala. Amen. Amen. Thank you so much. Father akyaliwo atuwa omukisa. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Ayi Mukama Katonda tukwebaza olunaku luno lw'otuwadde. Tukwebaza nti ffenna otusobozesezza n'otuwa obulamu okusobola okujja wano ate mu ngeri ey'enjawulo okujjukira muganda waffe Gideon. Twongera okwekwasa nga tukwasa ffenna, tukwasa abazadde baffe aba muganda waffe Gideon, tukwasa famire ye, naffe ffenna mikwano gye na bonna be yali atambula nabo, oyongerenga okutugumya, otwongere okukkiriza, otwongere essuubi awamu n'okwagala. Ebirungi byonna bye tufunye tubikwebaliza, na byonna bye tunaafuna ku ekisa kyo tubikwebaliza. Ate Mukama mu bitusoomooza bye tugenda okusisinkananga, otuyambe nga tube n'okukkiriza, otutemerenga ekkubo mu byonna, otusookengayo yonna gye tunaagendanga, ekisa kyo kitutambulireko. Kati nga tumaze okujjukira muganda waffe ate n'okumusabira mu ngeri y'enjawulo, tugenda kudda gye twavudde, tugenda kudda ewaka. Tukusaba otutambuze bulungi, tukusaba twongere okubeerawo mu kwagala kwo, ate era tusobolenga okutenderezanga emirembe gyonna. Ayi Mukama mwekimule ekitaggwaawo, kimwakire atebenkere emirembe. Amiina. Ayi Mukama mwekimule ekitaggwaawo, kimwakire atebenkere emirembe. Ayi Mukama mwekimule ekitaggwaawo, kimwakire atebenkere emirembe. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa naddala ogwa Gideon, Mukama Katonda agikwatirwe ekisa gy'ekimule eky'emirembe. Omukama abeere nammwe, Omukama abawe omukisa abakuume, batunuulize amaaso amakakkamu abasaasire, akyukire gye muli abawe emirembe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paati ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko kusigalenga nammwe emirembe n'emirembe. Mubeere bulungi.